nekadingo naye asindike abantu be bajje basupporting muganda we, because this gentleman has done a lot for all of us together. Tukoledde wamu kwegamba basatu, so to be very good actually singa naye kenyini avaayo najja nalabako ku Chameleon. Give yourself respect, Bobi Wine. Come and support your brother. This guy, we work together, 3 people, and I think he deserves it. Ebintu bye yabiteeka nnyo obufi by'obufuzi ng'ate omuntu osigazaamu n'omukwano. Kuba yali mukwano gwe, olaba ne by'obufuzi Chameleon yasituka n'agenda ewaka waani. Teyagendayo? Mbabuuza bannamawulire teyagendayo? Teyayambala akakofira kamyufu? Newankubadde asagana naye era yamulaga nti ngange nkuwagira bw'oba onzikiriza. Naye oli teyamukkiriza mu bya bukulembeze. Naye nkiwa amukkiriza mu byaki? Mu bya music. So mugamba ajja alabe concert ya munne ave mu by'ekyenyi. One love. Ngaba bano bebagoba abakongo. Kati waliwo abaagala otusiniikingira wano. Naye kati wadde tweyawuddemu tugenda nga kikola twegatte tukube bukubi paka bafulumya wano. Segedde. Yeah. Invitation is already ready. Dobozi eryo limala kuga China malobozi kaye ayine dobozi. Anyway, the day is ready today. Lero bakuna tuli ready and zenange mfunye invitations azwena ne mikwano je. Thank you Joseph ne Biggie. Yep. Tomorrow Friday, of course nange ndi ready, I'll be performing. Tuzize kulaba ntino final touches zikolebwa. Industry egende maaso. Kirungi nnyo vibe ebaddewo vibe eri akakuba katonyeko enfufu eri wansi. Nenkya kajja kanga mu katono so tekibatiisa by saa 8 kajja kuba kabuze 9 musana 10 line 11 nduulu 12 muziki. One song Chameleon must perform for you. One song. You asked me that song today and I still don't remember the title. One song Chameleon must perform today. Tomorrow. But not my favorite, but one that he must perform tomorrow, Nekolera Mali. Yeah. That one must be on, because I mean, what are you all guys doing here? Buli muntu anonya content kwekolera Mali. Yeah. So, wisdom. One song Dr. Basimo genze. Twagala kusima Bobi Wine, I mean Bebe cool. Ne mwana olaba kati obwongo bonna obulaba ndoza gye bugenze. Ne omanyi bano bakyali mwana bagenda batusiba obwongo bana abasatu. Bobi Wine, Bebe cool, Chameleon. Kati oyogera omu oba oyogedde bonna kati. No, ava mu bintu bya kadingo. Chizi. Byava kati amanya gamukutte mu mutwe musonyiwe naye. Nekadingo naye asindike abantu be bajje basupporting muganda we, because this gentleman has done a lot for all of us together. Tukoledde wamu kwegamba basatu, so to be very good actually singa naye kenyini avaayo najja nalabako ku Chameleon. Give yourself respect, Bobi Wine. Come and support your brother. This guy, we work together, 3 people, and I think he deserves it. Akalanga kasembayo confirm. Shoba jitani. Gwanga mujje after 2 years gwanga mudde naye yancha gwanga mujje. Chameleon akoma after 2 years gwanga mudde. Naye anadda inokubanga yajja. Naye owenkuba njagala okulabula omuntu yenna owenkuba. Nze nva mu nsi ya mwoyo nva mu kkanisa mbeegayiridde. Owenkuba era etonyerere gweyo. Mukama Katonda tusaba otusaasire. Byonna abaagala enkuba bakalamojja abalima emasaka muzeeyi Katonda tukwegayiridde. Enkya tetwagala nkuba. Kati omulogo weddeko. Enkuba nawe netonye steteze no stage fama tetugenda kujjana masimu zijja na girlfriend wange na vesti na kunyumirwa oba netonya oba tetonya tugenda kubeera wano kitegera gwe for the good of the art industry tuzanwa one love. Temuli mu politics, temuli mu ki. Era nsemba abantu bannanga abatandise okujevuna abasajja nga bano abatusookawo musicale mweddeko mugende mpola bajja kuwa oluyimba Kokodiosis oluddemu lukuleme era tukwogerako tiro lwakulemye mujje mpola kubanga bajja dduku waawo ogwe mu bikopa. Lwaki oyogera ku bantu? Kyekyo kati nkubulidde nze osegedde nakyo nakyo kiri big event twagala okumwagaliza ye mukyala asoose wano e Uganda okuleeta wano show okuleeta bano abasajja era ndowooza waamala Chameleon. Bebe kati yaddako wano nga Big ona amulese nali manyi Big bagenda mutwalako emulago
kulwa kyali wano naye olaba akomyewo mu 2 weeks oyo omukyala wa maanyi Bebe tusaba omuntu nze nali wali bato yali wali abatajiraba abantu abamu ne bava gye baali side ne badde eno na kirabako Bebe nze njogera sisaga fe kimu kyokka kye twebaza olunaku lw'enkya kasita lutuuse anti nalwo lubadde luwanvu 24 okuva nga 10 singa omuntu yenna ayagala okulaba enjawulo y'abayimbi mu Uganda kati otandika nkya okutegeera ffe tetuli bamataala na mikka no ffe tetuli bakamera ffe tuli wamaloboozi microphone mu ngalo awo microphone mu ngalo luyimba ku luyimba Rasta kusonga yo yenyi atukulabye from day one ngobadde emabega wa Chameleon tutera kola abayimbi nga bebererawo just eyo mbuzi gyotaddewo abayimbi bafubye okwebererawo mu Uganda but today we are talking about the top artists in the country. Yep. 3 of us have done our job and I think naye kenyini ku ssaawa zino kiba kubanga bituuse nnyo kubebera naye nsubira yali badde akola ki yali badde afaayo so bino bintu kati tukuze ffe it's about every Ugandan artist. Eddie Kenzo yalina ebizibu I was there. Spice yalina ebizibu yadde temwamanya but I was there. So ne Chameleon waba alina issues I'll be there. N'omulala bw'aba muto bw'anaaba n'ebizibu I'll be there. As long as I can I'm there. Oso tubulira ku mbeera ya Jose Chameleon okuva ku 10 kwatadanga mu kulabikako embeera gy'alimu ali atya yayisibwa atya up to now. Chameleon ali mu mood nnungi. Actually nange mwennyini kati ndi mu mood eraba Chameleon. Kuba ndaba ali mu mood nnungi. Yesterday yakoze final rehearsals a full day, a full show. So nsuubira kye nalabye njagala kiraba kati wano in Chuck Friday. So taliiko buzibu bwonna. He's happy, ali relaxed, abantu barespondize bulungi. Tewali kwegamba kiraliikiriza. N'enkuba twagitegedde by saa 8 gy'aba eweddeyo. So tewali kitumenya kati. Era kisaana abantu balina magezi mangi okutegeera Bebe kulu ky'abagamba lugogo eno bw'eba ejjudde tobeera mu ggulu. Kyekyo kyekitegeeza kati mmwe mudduka nnyo olwezo mu bintu ebiri negative ate era kyekiremesezza abavubuka abato okugaggawala n'okufuna essente lwakubanga obulamu mubutambuliza ku negative eryanda lino erigenda mu tooki lirina side 2 positive ne negative tambulizaako ku positive. Rasta oyogedde ku nsonga ya Bobi Wine tabadde appreciative ekimala okubeera nti ogamba ebintu bye yabiteeka nnyo obufi by'obufuzi ng'ate omuntu osigazaamu n'omukwano kuba yali mukwano gwe olaba ne mu byobufuzi Chameleon yasituka n'agenda ewaka waani teyagendayo mbabuuza bannamawulire teyagendayo teyayambala akakofira kamyufu newankubadde asagaasagana naye era yamulaga nti ngange nkuwagira bw'oba onzikiriza naye oli teyamukkiriza mu bya bukulembeze naye nkiwa amukkiriza mu byaki mu bya music so mugamba ajja alabe concert ya munne ave mu byekyejo kino tuyinza okukijja kumbeera egamba wanajja linda katono nnyo wanajja tebamugaane oli kyagamba kubanga waliwo okujja mbumbu asobola omugaana ne ba tewali ebyo ebintu abantu kirabira kikakase Bobi Wine ni muyimbi era teryamuganya ateze president ebyo ebintu abantu babiyiiya kati nga lyamugana okuyingira concert is support. Yes. So it is okay. Okujjako eyange gye simuyitako nze eyange simukkiriza kujja